Peng Peng avuddeyo ku nsonga za Nkwakyo Festival. Agambye nti omukulu Ham mukwano gwe era tasobola kubanga akkiriza Nkwakyo Festival ebiro. Abantu bangi bavuddeyo ne bamwambalira era nga omu kubo ye mukulu Alien Skin nga bomulabaawo ayina engeri gy'akinnyonnyoddemu era nga ngenda kubanga mukuwa mu maaso awo, naye nga ebya Nkwakyo Festival byo tebinnaba kubanga oboolyawo bitambulira ddala bulungi olw'ensonga omukulu ye Alien Skin kakasiddwa nti ebya Nkwakyo Festival biyinza obutasobola kubeera kati ebyo n'ebisingawo bingenda okunyumiza olunaku olwaleero. Eddakiika eno yennyini njagala kusaba subscribing likinga video eno esobole okuba nga etambulira ddala wamu. Ngenda kusaba nga bweri enkola yaffe ku Wonder Boy nja kujjukiza mikwano gyaffe abanono ba International Conference on Maternal, Newborn and Child Health eno guno omusomo genda kubeera wali Canada mu Sackville Toronto era nga bano bo bakugamba ennaku z'omwezi 23 August omwezi ogw'omunaana omwaka ogujja 2024 bagenda kwanga bo bakusalako ate bakutusako enteekateeka ez'akabi. Kakati gwagala okumanya ebisingawo video maaso awo eri era neka artwork kaka osobola kuba ng'osomako ate buli kimu enteekateeka ne zitambulira ddala bulungi. Ayagala ogendako Canada omukisa guno ate naawe oligamba ffe tetwamanya so enteekateeka bwezito bwe ziri naye nga nkugjeyo asindise azeeyo aba Wonder Boy tusazeewo okuba nga tukuleetera enteekateeka za Nkwakyo Festival naddala ku bigambibwa nti zigenda kubeera wali mu kisaawe ekya Hamis Kiggundu. Omukulu Raymond Solfa oba abasinga gumanyi nga Peng Peng kakati ye avuddeyo n'aleeta bwino n'agamba nti Hamu mumanyi bulungi nnyo era nga ttaano wange ate nga ebimu ku byatayinza kukkiriza ye Nkwakyo Festival okuba nti kyekivulu ekigenda okuba nga kisooka kisobole okuba nga kiggulawo Nakivubo Stadium. Nakusomezi nga 3 ye omukulu already ali mukulanga naye nga ye agambye tekisoboka era lekeraawo okuddisa abantu. Kakati bino bigudde mu matu ga Kimenke ayina byayogedde era nga maaso ngenda bikulaga naye nga bwe tuyita mu bigambo Peng Peng byagambye agambye nti wali ku Facebook ye waayising agambye ebyaddala Mr. Patrick Mulwana oyo ne Alien Skin n'agamba nti people saying you have a show at Nakivubo Stadium scheduled 31st December 2023 omwaka guno nga gugwako nga bogezako kubanga amaaso ngenda kuwuliriza mu kalanguke naawe owulire ddala omutuufu omukulu ye ku nsonga yalisi yasobola nga yepenga agamba nti should I remind you that the owner is my friend stroke boss anti oyagala nkujjukize anti omukulu nnyini kisaawe ekyo Ham mukwano gwange ate nga mukama wange ageze n'amubuuza ekyo ekibuuzo era nga Alien Skin ndowooza alina okuba nga akiddamu maaso awo ogenda kumuwulira anagamba nti omukulu Hamis Kiggundu talina nteekateeka zonna nabigendererwa bigezaako kubanga bitegekerwawo concert naddala Nakivubo Stadium era n'agamba nti byonna nga bye mubiraba ku social media naye kennyini abiraba ku internet. Kakati Peng agenze maaso n'agamba omukulu oyogera ku Nakivubo Stadium ekisaawe ekino ekigala otegeka AFCON oba oyogera ku Nakivubo Primary. Kakati agamba bino byonna azze mu mirembe era nga tagenda kusobola kubanga oboolyawo abyogeza nnugu na bukyeke. Kakati Alien Skin alina byayogedde era nga eddakiika eno yennyini njagala kumukuwa naawe olabe kikyagamba. Kireka wenkera ne bamanyi basamba endiri kiswali tutugera Nakivubo wadde yajona okumanya mwetuli ate tumula omugwe tikiti atuboleza kigamba nange kyekyo kati nekisennazi bagamba ne baguze edda tikiti obagamba oba akyebiri obaga mu kitundu oba esatu balazedezo ale balesa atyako VIP ordinary okubanga fatwenkana omumi wakasenge owakalukaya nedda mumuda okutwagutyemu ebyalo kati twagutadde ku nju wabaluma kasenge waliwo bakamooli olukuubo abakabalazi eboya bakabalaza bangi naye ng'omuli kirevu tugambyeko siriiko alien omuntu wakubuuza nti enkolagano ne Abitex eri etya omugamba ki kitaka kubuuza iye enkolagano ye nange eri etya anti ze simanyi kati nekikuki ansayi gwenja okusinzira nange nkuddemu kisoosewo kiryoke kiddewooli nange nensooka nensindikira ansingako obukulu gwe naalabirako
ande checho top 10 kuwulidde ssebo kituufu ogenda kuva mu ndongo bya ddala mbono zena makinga yunebu ssebo mu ndongo zire muki wagamba ogenda mu byabufuzi onoobisobola kuna sofoki kula kibina cha kuna kirebesa ola bekwata ko kwase ko subi to kanga ile tuli serious kazi watu beo serious o weekend mu la kibaki ki ekikuddisiza mu ndongo yidduke nde wala li wasingako nkokola z'ababitex oba ki ngai kintu samu ndongo service tuka bulungi ku mutwe wa wansi ati service eyo naitwa kumbu. Good day, people in Asia, Africa, Europe, and all over the world. My name is Andrea. Are you in the medical field or you want to know and learn more about maternal, newborn, and child health? Well, look no further. Kabalega Associates is proud and pleased to present the international conference taking place right here in Toronto, Canada, under the theme of identifying and addressing the social determinants that are crucial towards improving maternal, newborn, and child health outcomes. During this conference, we're going to be discussing the strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal mortality rates, and increasing the awareness of child development amongst caregivers. This conference will be taking place on the 23rd and 24th of August 2024 at 237 Sackville Street, Toronto, Canada. Now for registration costs. So for international delegates, it will cost you 380 Canadian dollars. For international exhibitors, it will cost you 800 Canadian dollars. And for international students, it will cost you 200 Canadian dollars. You will also be provided hotel accommodation, which will cost you $200 per night. For payment purposes, for e-transfers, and just to know more about what we're offering you, please contact us at 437-299-0107 or 437-216-HH93. You can also email us at kabalegaassociates@gmail.com. Our website is www.kabalegaassociates.com. I am looking forward to seeing you there. Goodbye. Sasa gwenjo kusonjo sinzia nange nkudemu kisosewo kiryoka kidowoola nange nensoka nensimba ansingako obukulu gwe naalabirako ande kyekyo top 10 kuwulidde ssebo kituufu ogenda kuva mu ndongo bya ddala mbono zena makinga yunebu ssebo mu ndongo zire muki wagamba ogenda mu byabufuzi onoobisobola kuna sofoki kula kibina cha kuna kirebesa ola bekwata ko kwase ko subi to kanga ile tuli serious kazi watu beo serious o weekend mu la kibaki ki ekikuddisiza mu ndongo yidduke nde wala li wasingako nkokola z'ababitex oba ki ngai kintu samu ndongo service tuka bulungi ku mutwe wa wansi ati service eyo naitwa ku mutwe wa wansi netukane kuki ne ku muntu wa waggulu ya bana ki bootulekedde mu fangoni abagenda okusigala nga bayimba fango ne kyaliwo enjoying ntegera kubeera pressure omwaka nsobola okubaamu n'ensonga bbiri banemba mu festival emwemu muganda wo Eric twamulabye yayingidde endongo gwe yamusindise singa musindika kuba nasire yansindika nesisire ku service bulaza nawe osookera ku matango oyimba ayimba tulimenke ayimba akayimba kene eka osookewo kakuba kekyewunyisa ekyewunyisa omusajja ono mulaba obagala abantu abera mu medio siusanga nga omuntu waliwo omuntu wamayo kasente amulanyira oluyimba lwe kyokka nga naye olulu lumulemu buusa ekyalo endabirako bagamba buno lwakuba esingapo
challenge nyingi kulinde sewo ogenze mu information ya Singapore tolengera abantu ba challenge Mbalaba balisa. era ndababa bebulaya sajja wobeera Abantu ab'omunda. nsiga terunda nkukawo ninga kola video kubanga awulira obwo sikana jagena kukola video ajja tuke wa chairman ala ngabima kola ivuwa neno ngedi muri haso na yebode waluyimbi ogwanzo okusinziza ngo embe bitanyuma ekyanzi jena nansinga kuyimba ekyanzi yo nga wera ko ali ku live nemanya ngo bagenda kumbaganya abantu akulu kukola ki ekinzi je nira